Kati no munnange nga sinnakulamusaako akatambi ako ke nkuteereddewo nkakuteereddewo kasobole okukulembera n'okusiigira ekifaananyi ku biki bye tugenda okuba nga tudisikaasingako olunaku olwaleero. Oli ku Yugi Update TV mbalamusizza mwasibye muti eyo abali emitala w'amayanja kata Dubai, Oman, Saudi Arabia munamwe mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Nkimanyi mukola ky'amaanyi nnyo era muteekayo omwoyo gw'amaanyi nnyo okusobola okulaba nga mutuwuliriza entakera buli lukya ne muteekayo nnyo omwoyo ne muba nga musharinga, mukomentinga, mulayikinga. So tubeebaza kyansusso tetukitwala for granted amaanyi ge muteekamu okubeera nga mubeereddewo emikutu gino n'okutambuza ensonga y'enkyukakyuka. Kakati akatambi ako ke nkuteeddewo kakulaga omwaka guno nga gutandika amagi bwe gaayibwa mu kibuga Kampala era nga n'ekigendererwa okusingira ddala awo nga twakava okulonda nga gagenda maaso n'okuyiga Robert Kyagulanyi Ssentamu era buli nsonda y'eggwanga nga bataddewo patrol, bataddewo checkpoints, bataddewo roadblocks okusobola okulaba nga bamuwenja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye yabalekerawo byoya byanswa bagenda omunoonya nga ye yafuluse dda nga yamazeemu dda omusu. Kakati embeera eyo nkusigira ekifaananyi lwaki nkuleetera bino. Ku submission Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yagenze maaso n'okola mu Washington DC, exposition ze yakoze okuexposinga okulabisa abasajja bano yabadde ayogera ng'abalabisa ng'awa n'obujulizi ne bwino ng'amuyina. Ate naffe kitukakatako okuba nga tusindika obujulizi obulaga nti embeera wetu yali efaanana. Tebali wadde kwebuzaabuza n'oluvannyuma Muhoozi yavaayo n'ayogera ng'agamba nti eno embeera egenda maaso mu ggwanga etadde obunkeeke ku bannayuganda nga bakwata mmundu abasajja bambadde ebyambalo bakutte emigemerawala bayita mu kibuga ekijjuddemu namungi w'omuntu. Oba okitegeera ekintu ekyo naye nga beekwasa nsonga emu tibagenda mu maaso n'okuba nga bayiggaani Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era eyeegwaniza okutwala entebe ya kitaawe, agamba yavaayo n'agamba nti no ebyokwerinda tubitaddewo okunyweza ensonga ezigenda maaso mu ggwanga n'abo bagenda maaso n'okutiisatiisa security y'eggwanga Uganda. Kiyalinga ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bagenda maaso n'okukanga security ye era ne badeployinga amagye mangi mu maka ge. Buno bonna nno bwali bujulizi kibataamanya obugenda maaso n'okuŋŋaanyizibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole obba-exposinga. Nabagambye nti okutwala obuyinza kyangu nnyo naye tosobola kutwala buyinza ng'oyimiriddewo wekka. W'otunuulira ku bakulembeze abazze batwala obuyinza gw'olaba bonna bonna kiki bakoze nnyo banyiikiridde mu nsonga ki baviiriddeko okutwala obuyinza. Ye tugenda kuba nga tugendayo mudda naye kansooke nkuwe ku Muhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso n'okwogera ku mbeera ey'okudeployinga amagye mu kibuga ng'agamba tegawenja Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga ffenna ekitunfu twali tukimanyi. Njagala weerabire katambi kano n'oluvannyuma tujja kweyongerayo. Here at home, the security situation throughout the country is calm. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor.
embeera ogiwulidde bulungi nnyo. Kakati obunkenke obwo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu ze zino ensonga ze yasinziddeko okwekispoozinga Muhoozi Kainerugaba ssaako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era mu lutuulo olwabaddewo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno gwe tulimu ng'omwaka guno gwennyini 2026 olukiiko olwatuuliddwa ne Ugandan Opposition Leader Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nnyo nga Bobi Wine yadelivalinze kye bayise series of high profile addresses and interviews mu Washington DC. Bakiyise series of high profile addresses and interviews in Washington DC ng'agenda maaso n'okuba nga exposinga kakati Muhoozi bumukeeredde kubanga okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenze maaso n'okusabumitinga si birungi. Muhoozi alina okuba nga ssaawa zino asattira ate amawulire g'empulira agavuddeyo galaga nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni embeera gy'alimu si nnungi, ali mu critical condition. Information gye tufuna wano eri Robert Kyagulanyi Ssentamu waaseesaamu ku muliro, eno ebintu byongera kubijja. Embeera musajja mukulu gy'alimu yandibanga tewoomya nnakabululu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ku bintu bingi nnyo, ayogedde ku nsonga nnyingi nnyo, naye nga tesinnaba kubanga mbatwala ku nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu z'ayogeddeko. Mulamwa gwasinziddeko lwaki Muhoozi yeeraliikiridde nnyo, lwaki cabinet ministers gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bandibadde beeraliikirira nnyo olw'ensonga zino wammanga. Okusinziira ku lipooti efulumiziddwa Kakweza, tetumanyi oba yabadde yakubajja ku mulamwa, ekyo tetukimanyi. Information gy'afulumizza ndowooza naawe ogyerabirako ddala bulungi nnyo ng'egamba Lesipoti Museveni was driven to Imbuya Military Hospital at 3 a.m. to bid farewells to his wife who has been admitted there. And on oxygen for several days. It was deemed impossible to fly her out as she could have died while airborne. Family crying already. Kudiremu. Despot Museveni was driven to Mbuya Military Hospital at 3 a.m. to bid farewells to his wife, who has been admitted there and on oxygen for several days. It was deemed impossible to fly her out as she could have died while airborne. Family crying. Nti Museveni ku ssaawa zibadde ziwera 3 avugiddwa n'atwalibwa mu Mbuya Hospital okuzimba mukyala we firewalls, tugambe nti ez'amawuggwegwe, eyadimitingiddwayo era yagendeddeko oxygeni. Mu kutwalibwa ono yagendeddeko oxygeni. Nnaku eziyise emabega kigambibwa nti kyabadde kizibu nnyo okubanga afulayingibwa oba agibwawo ng'akozesa endeege omutwala mu mawanga g'e Bunaayira okusobola okufuna obujjanjabi. Era kibadde kijja musobozesa okuba nga afiirawo mbulaga singa ono bagezezaako musitula mu nnyonyi okumutwala okufuna obujjanjabi, naye maziga na biboobe, famire beeriko. Era kino kyasudde Mwami Yoweri Kaguta Museveni okugenda mu Mbuya Military Hospital. Kakati embeera bwetyo weeri. Katugambe Janet ne Museveni bonna embeera mbi. Ge mawulire ago ge mbadde njagala tuyiseewo. Mbadde njagadde tugayiseewo nga tetunneeyongerayo kugenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati back on the point. Tukimanyi bulungi nnyo
okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu we yalangirira nti nagenda kubanga ayogerako mu Washington DC, twalabye nga amagye g'eggwanga erya UPDF gagenda maaso n'okuwithdrawinga aba military police bava mu maka ge baali basiisiddemu okumala emyezi 2 wali eri Emagere. Kiki ekyabasindiikiriza? Ekyo teryamanyi. Bano abasajja bagezi bino byonna badde babigenda maaso n'okubizanya naye nga bazanyira ku strategy za Robert Kyagulanyi Ssentamu, bazanyira mu katambike, buli kimu nga we yakibala we bakimuzanyira, obujulizi babumukuŋŋaanyiza, ewatali wadde kwegaana, ewatali wadde kwebuzaabuza, buli kimu bakikoze, obukuumi babumuwadde. Wabula tetujja gamba nti no military yaffe oba security yaffe eri intelligence ekimala, kuba bino byonna baani badde babirabirawo dda nti omusajja alina kaababala, nti omusajja alina kaabazannya. Bino byonna tebadde nsobi, era ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde akimanyi kyekitegeeza okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuluma mu ggwanga kyasinga okubanga yeeraliikirira. Wanige nti afulumye mu ggwanga balekedde emirembe, naye kino ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi. Nalabako omunnabyabufuzi ali ku ludda ovuganya, bamuyitaani ono omusajja Mugaati gwa Bata Munyagwa ng'agenda mu maaso n'okusubmitinga ensonga ze ku TV ng'agamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni bandibadde bamuggyako dda kuba bo eba opposition abatuufu. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu byalimu ali mu kulimba bantu, kubabuzaabuza, abaana bafiira bwereere, ninga y'omu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era n'agamba ye Munyagwa Mugaati gwa Bata ye beba opposition abatuufu. Era n'akola statement eno ng'agamba nti twandibadde twajjako dda Mwami Yoweri Kaguta Museveni, naye ekizibu kye tulina kati Kyagulanyi atusiikiriza, ate nga ali mu opposition obuli fake, ate nga ffe opposition abaliko abandibadde balina enkizo okujjako Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Oba okitegeera ekintu ekyo? Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumya eggwanga. Tubadde tulowooza nti engeri gyafulumya eggwanga wadde bano b'opposition abatuufu omwaganya okujjako Mwami Yoweri Kaguta Museveni, kati tukowoola Mwami Mpuuga, Abedi Bwanika, Munyagwa, kati space weeri kubanga beerangirira nga b'opposition entuufu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye, babadde baga nti abasiikiriza okujjako Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bali luddawa? Twagala baveeyo bagende babe nga bamwamulako gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, kubanga omuntu yali abasiikiriza, yali abateereddewo obstacle, ye yamaze dda okuba nga ayitamu. Wandigambye nti no wano bandibadde mu kujaganya kukyakyanca nti omusajja abaviiriddemu, omusajja ayabulidde eggwanga, ali mu buwaŋŋanguse, naye ate kati kiraga nti bwe basinga okweraliikirira ennyo. Kino Museveni yakibala. Era lumu yakola statement ng'egamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeyita omuto, naye ate ali mu R40s. Statement ye n'abasinga tebaagitegeera bulungi. Abaaliwo be yali agezaako sindikira obubaka nti mwenna muli myaka gye gimu, kijja kitya okubanga mwe temusobola kulowooza nga ye. Ye yali amaze okkiraba era ng'akibazizza, era abadde bakola bukubirire. Era omwaka guno gwe mwaka gw'ebyensimbi ebisinze okuba nga zigootaanibwa, ssente z'obumusolo zisaasaanziddwa nnyo ku security agencies okusobola okulaba nga banoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bataddewo checkpoints, bataddewo road blocks, bamuwenja buli kasonda k'eggwanga yababula. Owadde toweebuuza lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni ateekamu ssente ezo zonna zonna, byebino ebiseera byabadde asinga okweraliikirira. Era kankuweeyo kino ekyokulabirako. Golowooza lwaki buli opposition abadde ng'aliko ng'avuganya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okulonda kubadde kuggwawo ekuti nga bamuteeka mu house arrest. Mwami Yoweri Kaguta Museveni bino abadde yabiraba dda nti singa bano abawo omwaganya kino kibagenda mu maaso nakyo. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabikiddwako ng'asaba meeting ensonga kagenda maaso n'okuexposinga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Golowooza bano kibalekawa? Nkugambye ye Muhoozi yatandise dda okweraliikirira.
olw'ensonga nti submission zasinze okukola asinze nnyo kukkaatiriza nsonga zeno Muhoozi Kainerugaba kuba jjukira n'eno nsonga omwami ono yeggwanyiza obuyinza era alowooza kitaawe waavaako ye agenda okuba nga addako ng'asikira entebe ya kitaawe ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo ayogedde bingi naye kino tebaakimanya. Mwami Yoweri Kaguta Museveni kino teyakimanya era y'ensonga lwaki baali bamukugira okuba nga tafuluma ggwanga. Kati wano waasinga batera ku pressure y'amaanyi kubanga information okufuluma ennaku z'omwezi 26 Maachi omwaka guno gwennyini gwe tulimu 2026 nga bagamba nti Uganda opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu, popularly known as Bobi Wine, delivered a series of high-profile addresses and interviews in Washington DC. Nti omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 26 omwaka guno gwennyini gwe tulimu omu ku opposition akulira opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine agenda kubanga ata bwe twandiise buseriizi obutambi obuli ku high profile okwadressinga n'okukola interview mu Washington DC. Ekyo tumanyi kyekitegeeza nga bagezaako okulaga nti nno newankubadde abadde mu kwekweka mu ggwanga lyattu Uganda ng'agenda maaso n'okwekukuma mu byokulonda embeera eyaliwo mu 2026 elections bagamba yabonaabona naye ennaku zino zonna ali mu ggwanga erya US agenda mu maaso n'okubeera ng'akola ki ng'alaga ensi ng'ayanika obuzina bwa mwami Yoweri Kaguta Museveni eri mu global communities. Key addresses n'aba engagings meeting eno mwabaddemu aba Onero Institute Town Hall era baasaba ng'ennaku z'omwezi 26 Bobi Wine aparticipating mu high level public town hall ku Onero Institute okwadressinga current political crisis ezigenda maaso mu ggwanga Uganda era nga bagamba details basuubira okuba nga badiscussinga zigenda kutambulira ku human rights abuses era ne baza outlininga vision zaabwe okuteekerateekera future y'eggwanga. Kakati nno Capitol Hill ye yaherodinze meeting eno mu US naye kwabaddeko US senator naye teyalutumidde mwana saako ne ba human rights advocates okudiscussinga ku state democracy mu ggwanga erya Uganda saako n'okwetolwa East African regions zonna. France 24 interview nabo tebalutumidde mwana bano bonna babadde bakiise mu wide views ze babaddeko mu Washington DC bakonfaminze ne intention eya Robert Kyagulanyi Ssentamu okulitaninga mu Uganda. Yagambye nti ajja kudda mu Uganda budde bonna newankubadde agenda mu maaso n'okubeera nga atiisibwa newankubadde nga bagenda mu maaso n'omumukangakanga yagamba tatidde era tagenda kuva ku mulamwa agenda sigala ku nsonga y'emu era bamulindirire ssaawa yonna akomawo mu ggwanga lyattu Uganda newankubadde yayise kye bayita international sanctions eri mwami Yoweri Kaguta Museveni ne administration ye yonna. Press conference eno yabaddemu ba international lawyers omwabadde Robert Amwe Saddam eyaherodinze press conferences okwalightinga state engineered abductions ne kye bayise brutalization of political activists in Uganda nti ogenda maaso n'okubeera nga babuzaawo bannabyabufuzi aboogera ku nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga saako n'okubacunya mu ncunya etasaanidde zonna zabadde points which outlisted. Kakati nno omulamwa gwabadde ki ku conference eno kuba bonna abangi mwawulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubirayo mu town hall mu Washington DC naye nga mulamwa gwabadde ki
kati gye gino emiramwa egyabaddewo. Emiramwa gye twalabye, emiramwa ebiseera ebisinga tegitera kubeerawo nga twanjula omukolo oba meeting nti egenda kubaawo. Emiramwa sigamba nti no tutambulira ku themes nga tuzijje mu Bayibuli. Emiramwa gitera okubeerawo nga tusinzidde mu bibadde mu lukiiko okusinziira ku nteeseganya. Kati nze gye gino emiramwa egyatambulidde ku meeting yabadde mu Washington DC. Gw'ate akitegedde bulungi. Mwabaddemu calling for sanctions. Kubanga yagenze maaso n'okwogera ku nsonga zino era n'akkaatiriza nnyo US saako ne European partners batagetinge sanctions era basaleko financial support ku gavumenti y'eggwanga erya Uganda okusobola protectinga human rights violation. Sanction yabadde ensonga nkulu nnyo. Mu byonna bye yayogedde yakkaatiriza ensonga y'okusanctioninga Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne administration ye. Ogwo gwadde omulamu ogusooka. Yabadde theme esooka. Era Bobi Wine yagenze maaso n'okusharinga testimonies zino nga mulimu yawadde testimony mu ngeri amagye g'eggwanga erya Uganda gye gakyunyizzaamu bannansi, state engeri gyekyunyizzaamu bannansi, ebisago, obutemu, saako n'okubba obululu mu tare centers, n'okudetaininga enkumi n'enkumi z'abawagizi be, saako n'abakulembeze be mu kibiina kye. Ezo zonna zaabadde nno nsonga. Kati ogwo nagwo gwabadde mulamwa. Ngenda nkunokolayo emiramwa egyabadde. Yagenze maaso n'okukkaatiriza nti struggle for freedom egendagenda maaso n'okubanga ekontinuwinga, era n'agenda maaso n'okwogera ku international communities bayimirire wamu ku sayidi yaabwe nga balwanirira obwenkanya okusinga okusigala nga bali silent, nti bayimirire wamu nga freedom tugenda maaso ne struggle okulwanirira eddembe lyaffe. Wabula twagala international communities babeere wali ku sayidi yaffe, bayimirire ku kiddo kyaffe, boogere ku nsonga zino than okusinga okubeeraawo nga muyimiridde musirise, tekirina kye kigasa, tekirina kye kiyamba ggwanga lyattu Uganda. Byadde bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze nkunonderayo emiramu ebyakoze omulamwa, bye bimu ku ebyo byendabanga ensonga ezabadde n'omulamwa. Era n'agenda maaso n'okwogera ne ku Muhoozi Kainerugaba, era n'agenda maaso n'okwogera ku nsonga z'okufuluma kwe ng'agamba waakiri yafulumira Kenya, teyafulumira Tanzania, ate ng'olaba z'ensi eziriraanye eggwanga lye border post. N'agamba abantu bonna ab'opposition bagezaako okufuluma eggwanga, Mwami Yoweri Kaguta Museveni azaabakwata ate nga bakwatira mu nsi z'ebulaayira. Kitegeeza ki? Nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni kiringa kirwadde kyasensera ensi za Afirika zonna mu East Africa, era kyali kimwetaagisa okutambula buziba ogenda mu mawanga amalala gye yalinnyira ennyonyi. Yengeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'awitnessinzeemu. Mmwe ababadde wano ku social media yayita ku kisaawe Entebbe, tukimanyi, bonna baabajjako wololololo n'olaba abasajja abakulu nga boogera obulimba, bazigezaako kubikkiriza. Nabagamba nti amazima, ekkubo ly'amazima terisibwamu musanvu. Naye banaagezaako zibiikiriza amazima, Robert Kyagulanyi Ssentamu wabanga yaraisingibwa ajja sigala araisingiddwa. Oli ku UG Update TV osinzidde okubanga otuwuliriza, era agenze maaso n'okuwa obujulizi ku tweets Muhoozi Kainerugaba zagenda maaso n'okukola ezitiisatiisa okumutta. Byonna yabyogedde era n'ateekawo nnyo emphasis okubanga Muhoozi Kainerugaba naye ayongera okuteekebwako envumbo sanctions. Jjukira sanctions zino naggaye kye zikola Paul Kagame munywanyi waffe, enkoko ekikola bwana bwayo. Ebintu birungi si birungi. Paul Kagame sanctions kye zimukola, enkoko ekikola bwana bwayo, eggwanga alitadde mu matigga lwa sanctions. Kakati naye embeera esinzira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye ate nagambyeko kino ekintu nakyo kitegeere. Jo wabaddeyo obulumbaganyi ku hoteeri emu mu Washington DC.
mu hoteeri emu Washington nga balumbaganye mukyala Mrs. Tshisekedi first lady w'eggwanga erya DRC, naye nga bagamba yabadde akoze obulumbaganyi buno yabadde Paul Kagame ow'e Rwanda, yabadde ayagala okuggyawo okumiza omusu omukyala ono. Naye kati kino bakitwala nti nno wandibaawo ekkobaane ey'okuggyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Washington. Enkwe nabagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu talwanyisa ggwanga limu. Muyinza okulowooza nti alwanyisa Mwami Yoweri Kaguta Museveni yokka. Gavumenti nnyingi wano mu Africa zaali mu kulwanagana nazo era abaagala okuggyawo obulamu bwe bangi. So yeno ensonga tulina giteekinga for granted. Eno ebeeranga security alert nti ke twalabye banga badde basobodde okukola ki okulumbagana mukyala wa Felix Sekidi kiriza obagaana ne wano kisoboka okubanga olukwe lujja kubeerawo olw'okwagala okuggyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nagambye oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza bw'otannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako nga ngenda maaso n'okuwa akatambi ku ebyo bye nakutudde okusobola okulaga ku biki ebyakoze amakulu mu lutuulo olwabadde mu Washington DC nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagala w'abangi amanyikiddwa nga Bobi Wine agenda maaso n'okusabumiitinga ensonga ze ku nsonga ya human rights violence saako ne demokrasiya engeri gyakwatiddwamu mu ggwanga lyattu Uganda. Ogenda kubanga obyotabuliro gwe kyoba okola subscribinga busubscribinzi sharinga likinga tusobole okubeera nga tugenda mu maaso. Kakati njagala mbeere mu ssaawa zino nga nkuteerako akatambi kano osobole okulaba embeera ebintu Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yakoonyeeko bye yaliikiriza Museveni ne Muhoozi Kainerugaba si bokka ne kabinenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni wenjogerera bali ku bunkenke bonna kubanga kino kye bali beetangira. Chief of Defense Forces tweets having killed 24 political opponents and tweets that he orders his military publicly to look for the presidential candidate that is challenging his father and bring his testicles. I apologize for my crude language, but he tweeted and ordered that my testicles should be delivered to him. Interestingly, the following day, he was standing shoulder to shoulder with diplomats, having dinner with ambassadors of democracies. So this, in many ways, is a slap in the faces of those that talk about human rights, that talk about democracy. And it speaks to the silent acceptance of this. So I want to say this, that please go and follow Muhoozi Kainerugaba on Twitter. That will help us, to speak less, because he helps us. He puts everything, and whatever he tweets, we believe it is in many ways their dinner table talk. Now, talking about trans-border repression, transnational repression. In the yesteryears, when people were struggling for freedom and for democracy, particularly in Uganda, they would run to Kenya, they would run to Tanzania. But when I was running out of my country, I could not board a plane in Kenya. I could not board a plane in Tanzania. I had to run as far as 3-4 countries away, because General Museveni is more like the godfather of the region. Dr. Kizza Besigye, the guy who mentored us and a veteran freedom fighter and political activist and opposition leader, was picked from Kenya. He was abducted from Kenya by the Ugandan security. He was driven across the border in a car trunk and only showed up in Uganda in the military court. This has happened many times. My sister Agatha is here. My brother from Kenya, Boniface Mangi, faced the same plight when they went to stand with our brother Tembolisu in Tanzania. This goes on and on and on and on. What I feel is causing this is the inaction and perceived complacency by those that are supposed to be moral big brothers. Kenya used to be safe. Tanzania used to be safe. I want to believe that because the leaders there seemed to expect repercussions when they abuse rights.
But General Museveni in Uganda has emboldened all other leaders to abuse rights with impunity because they see him get away with it. This is a guy that has been in power for 40 years. This is a guy that massacres citizens with reckless abandon. This is a guy who has a son that will threaten even other countries. When he threatened to invade Kenya and capture its capital in 1 week, the father, who is the president of Uganda, came out and publicly apologized to Kenya. But the following day, promoted the son. When the son tweeted an image of a tortured political activist, the following day, he was made the commander of the military in Uganda. So impunity, injustice, and gross human rights violation and crime is rewarded in Uganda, and Uganda gets away with it. I want you to imagine a situation where the Chief of Defense Forces tweets having killed 24 political opponents and tweets that he orders his military publicly to look for the presidential candidate that is challenging his father and bring his testicles. I apologize for my crude language, but he tweeted and ordered that my testicles should be delivered to him. Interestingly, the following day, he was standing shoulder to shoulder with diplomats, having dinner with ambassadors of democracies. So this, in many ways, is a slap in the faces of those that talk about human rights, that talk about democracy. And it speaks to the silent acceptance of this. So I want to say this, that maybe this impunity wouldn't be happening. Maybe this dictatorship wouldn't be accepted. And maybe these authoritarian leaders would not be behaving like this. But because their actions are seemingly acceptable by the inaction and by the blind eye that is given to them, then it keeps growing. Now, abductions are the order of the day in Tanzania, they're the order of the day in Kenya. Don't be shocked when they are the order of the day in other countries. I could have gone on and on and on and on, but maybe I'll stop here. And I like to make my conversations interactive. I apologize, I'm still healing from that recent trauma. I tend to pinch myself to make sure I wake up from the ordeal and confirm that I'm surely out of Uganda because I had to escape from my own country. Many of my friends that are perceived and thought to have helped me, some of them, I'm told, have been shot and killed. When I was nominated to run for president, the Electoral Commission gave me 16 police officers to man my security, like they did to all other presidential candidates. Interestingly, after my exit from the country, all of them were rounded up and detained. I'm told that 9 of them were dismissed from the police with disgrace. They are being accused of aiding me to exit the country, while others are still in detention. So much has gone on. Many political activists are still detained. Many of our comrades are still detained. But I hear that they are suggesting to have negotiations with the government to allow me to return to my country and to allow the political party I lead to be recognized as a legitimate political party. So I wonder what they nominated to run for president. I could go, like I said, I could go on and on and on, but maybe I'll take the questions. I thank you very much for listening to me, and I thank you, fellow panelists. Thank you very much.